Okay, what camera? Nze mawulire, nze raw material. Nze cash crop. Nodula bana basule ekazo. Osura mutulumu ekazo. You compete with me. Me? Zajuri abanepi mam. Sometimes I look at these young boys and I laugh. Go out in a shares. So you think Uganda shares? Kale twala views zo mu banka bakuwe cent, idiot. So no lwekyo. One word to a wise is enough. So for us, we are retiring. At 30, I want to retire. At 30 years, I want to leave government to go to the private sector. Yes, I want to do business. Mukuru wange amuyampa amaduka. My brother amuyampa amaduka. So, temutwegeragera nyako. You don't know us. Temutumanyi. Temumanyi Junior. You don't know me. So, my brother Akram start adjusting accordingly. Vamintu ebyekisiru Akram. Oli musajja mukulu. Oba tutemalaya na akwefulira kati keep quiet. Learn it. Abakazi ba blackmailers. Ba blackmailers abakazi ba blackmailers. Ziza waliwe yandetera omwana. Nangamba Tekinokurati Junior. I have your kid. Now I look at the other idiot. Nemugagwe mukazi gwe. Have you ever tested the prison? Nze Junior nzala. So mwegendereza abakazi. So Akram tukusasira wamu my brother but learn from it. Kati wafuna obwa serebu, stop acting like an ordinary person. Tuma omuntu akwanira omukazi. Do you have to go yourself? Nze Junior wemba nkwana I don't appear. I said somebody. Kama nyo omukazi ajja kunyongeza sente. No Subaru na ye ina amasanyalaze mangi. They will increase money. Don't go yourself. If you a celeb, ngo ino mukazi go yagala, send a messenger. Naye ati omuntu walaba Junior kyasooka okulowolezaawo land title. Nga lwaki takubulaka mailing. Twaffe tuganya okuwasa. Junior will be single up to 30 years. Nkyetegereza. Abakazi kati bafuuka basuubuzi. Omuntu akuzaalamu omwana n'akufuula business. Wano kakalamu yali tayomba ne mukazi we. So n'olwekyo, not all women. Waliwo abakyala abeekoledde sete zaabwe. And I appreciate you, I salute you. Woba oli mukyala ng'oli eyo. Ng'okera kunoonya sete zo ng'abaana be nalaba e Saudi Arabia. Bayiza sigera kuddamu vuma bakadaama. Era bakadaama mu nsonyiwe. I didn't know that actually mubonaabona. Ever since I went to Dubai, I'll never attack any kadama. You people, bambi embera gye mulimu mbi. Wadde wali abali e Dubai abali obulungi. Nakoze interview ne Kasuku. Abali e Dubai abamu ne mutandika okummanyira. Mbu Junior agambye mbu abana Uganda abali e Dubai bali bubi. Nze njogerera mu biggest gundi percentage. So bakadaama mwenna abali eyo. Bambi mbagala, I salute you. Nagenze Dubai nendaba embeera gye mulimu. So bambi government yene ina bye ino okukola ki okutereezaamu okitegwera. So Junior full figure yakogerako full figure anonya talkability. Sina buddamu full figure naawe. Kati full figure no teyavuma Kasuku. Full figure anonya mawulire yagwa. Ekyabwa atayogera ku Junior ayogera Kasuku. Bwatayogera Kasuku ayogera Saimo. Kati full figure bw'omuddamu oba omuwadde amawulire. Kati ffe twasalawo kusirika. So full figure oba njogerako bata full figure yagwa. Taina kiddako. Abeera kusula motors. Ngagaya Mirundi kati muddemu ki. Amanyine visa wetu nuloyo. Yali atuddeko mu nnyonyi. So at times mutuleke.
so n'olwekyo wano yavuma Kasuku fulufiga ng'anoonya talkability nalowooza Kasuku kibi nnyo okuvuma omuntu n'atakuddamu oba oswadde kati fuluminyo yaswala era kati yasigala kulopompoka Saimo va ku mwana wange gwe fulufiga abaana b'abantu bovuma bo si baana olowooza ababo be baana totwasamira naawe Kasike Saimo muve ku baana bange yasamira muli wano fulufiga gwasinza okutyobola abantu ku social media owe mudda abato owe mudda abakadde owe mudda abakulu oliawo wefuula moralist otwasamira naawe nze nagamba nze fulufiga namugamba waba alina amaanyi akwate nsi arrest me lwaki okwata basefuko siriiwo ajja amanyira Kasuku yakoze ekintu kiba kita contempt card Kasuku tasobola kuddamu era wafiiridde mu firimu yo mbwadoloza bagenda kuddamu ne Saimo kati fulufiga kyekabadde kikutwala ewakulamu oli looya onoonyeza nnyo amawulire onoonya kamubaka luli wali omanyira kakalaamu nze binkole nze mbeera nnyo ewa misaaki kale fulufiga gyankole bye wakola kakalaamu nkukube ne Museveni gyali ati oba omulinako oluganda gwe fulufiga nsobola okukuba ne watabawona kyetuukako eri mu State House wayokya wavuma abali mu gavumenti n'ovuma ba prime minister bonna baakwetamwa akwatiridde ali ogu Eunice Kakanda akulire ba presidential advisor ne baradisi yeka yakyakwatiridde kale ddayo olabe Museveni tomanyi gyasula ne kakati ddayo oli ku bantu omanyiro yasaamirira abantu bali mu kwejja mu bwavu oli kusula motozi atubuulira obwana sipokesi yakuzaalamu omwana oli awo weekaza nakola ali ku Soroti nga ndi Dubai ng'omanyira omanyiko kigwe mbwa y'amalaaya gwe what do you know about me yasamira muli nze gwe fulufiga zisobola kumanyira naawe nze sobola kumanyirwa bategeera ne bamalaaya bamanyire nze Junior nze ndi muzibu nnyo n'okusinga nga bw'omanyi ggwe aye ke nafunamu kutwanya onankola ki era ojja kusigalawo kusula motozi owemule bye wasigaza nakulaba omanyira Kasuku olowooza Kasuku alina obudde bweggwe bonna baakuta osobola okwemalako emikwano lwa mbeera zo mu nsi osobola okwefuukira ekizibu gwe kennyini empisa zo weefuukira ekizibu YouTube kyakyako kyaza mbw ali ku Soroti ewa Bujingo neno n'abantu nabo balondobeza kati Bujingo ku bizibu byayina oteekeko ebizibu ebirala oyo naye bamuwa omulimu Kasuku tajja kuddamu fiira mu firimu yo fulufiga you are looking for relevance teri kyabadde kikutwala wa akulamu ayeroya buli gwe basibye fulufiga gwasooka oli looya gwe manyina okuwandiika erinnya lyo tumbaavu yali wali ku Soroti ne kanukani akakasajja akakadde akalwala enziku yani oyo Senkubuge gwe Senkubuge myaka 5 tonnalita yalinga okyali ku musala gwa mitwala 5 nange Junior gwe tasobola kola nze Junior asobola okuzije wange munyende ku TV mwe basasula mitwala 3 TV za Uganda zisasula singe musika afana nange embwa mbulirayo omugagga akola ku TV ngoje ko bano bakasuku abayina bye bekoledde basayimo abayina ku YouTube bwe ba TV za isasula lwaki bayina YouTube guno don't be stupid tunda mayirungi go wali kusula moto zitotwasamira havumya mwana wange bana bameka fulufiga bana bameka be wakavuma gwe siwo yasamye nogo gumwa gwe jase no government butaba serious gwe siwo oli mukomera gwe inaze kuona manyira nja kuteeka yeruzira nze sisaaga sizanyirwako era linnya lyange lijje mu kamwako bwe mutakola program ku Soroti nga tabitadde mu linnya lyange tetambula mbumombuulirira mwana ayagala abakazi abakadde muli mu nnyoko bwe ne bakanga ku nnyoko jjanga linga amazi nze tuddangamu okummanyira gwe mukazi gwe kanzi nja kukwata nkukube nze ndi mulalu lulina kulumba ku Soroti nkukube
Ndoza tebagamba Pastor Bujingo yennyini ne audio charge na ne yetonda. Oshegera madam. Nzo bwavu bwo size yabukuletera. Bwano webaka ku simple kenge nseraba. Okutakana kabandi okalwe pinze webuza amagezi. Waliwo omuntu ayizo kabira omwana atali uwe. Ate ne bwejiba myaka 10 omwana ojja muzaye uje bamuzaala gwe. Bye bisirani ebiganyo funa sente. Nze taranera kaka. Nze siraya ya Samira muli. Just ne judicial system ya Uganda nayo kuba nafu. Omuntu agamba omwana uwe mugende ku DNA enga wati yayo. Ku DNA enga wati yayo. Gwenze mubomanyira gwe. Gwe nakangu bisimanya fulumazi sibafulu nakugana okunjogerako. Era gwe wanzije Dubai matulutulu. Nakugaba buli wojjayo omuntu enja kwasa. Onkole kigwe mazi. Onkole kigwe. Abira wali agaya amayirungi. Otunda bigiji. Fena tutunda bigiji. Emirimo gye nina gwe wajimpa. Wagamba sina gye nkola tewaswala. Mbwanda guide gwe masikini nkula guide government iyo. Nyoko yateka ki mu lutalo. Osokombo zaidi. Ani ali omugenyo omukuru ku graduation yange. Si mugana president izaire. President ya musindika. No kitunu ya namaso ne gakuluma. Aba minister tebaliwo. A full commission represented the oral minister. Nze junior zanyirako. Gomanyi bulungi gwamanyi genina. Nze bampita technocrat. Nagende wa General Sale Musale nangamba sigala nga okola blogging wo. Ndagayo omukozi wa government ali ku Facebook. Show me one. Nze baya remain. Kala ino lwenzi tujja kumanyira ujon unkuba amabere. Aze manyira bakasuku. Nze ndi muliro njocha. Mwe werimba limba. Ba president's advisor. Hendo bigambe nyoko. Ba advisor be batulisa wano. So munzije omayiga program kabwa kasolo tikaga nokutambula. Abantu kumacha twali tulaba Farida kati tulaba bakasuku ku Spaka TV. Mbukaseke vaku mwana wange. Wadalo za kasuku ayino obudde bwogwe. Kasuku ali mukuzimba nyumba y'entebe. To your information. Abantu baina budde. Nze Junior ni mukugula poloti zange. Myaka 3 mpumula. Eche motoka kyonna kimala. Subaru mpya. Ate kisumuzo kiraba. Sibye bine ebyammwe mbuke kitanya oluji masanyalazi. Kaligeno ndope wanyoko. Ntitaki nokulati Junior Mugisha avuga mpya. Oba nyoko yakola ku URA. Abantu abamuine bizibu ebibamala ne mumanyira abantu ate atemina kyemuyina. Muli banakulunku pepepepe. Singa siyamu singo ina woligwe. Unya n'enseno ng'abantu bagamba mbu bali bulungi. Era amu yeetaaga mudaali. Omusajja oyo amu nno naye baba yeetaaga mudaali. Mukulu wange. Nze mukulu wange amu yampa amaduuka. Nsolooza. Family yonna yatuwa. Tuli ba family member. Tayari n'olwekyo. Tosala tekuluma ngalo zikubeezaawo. Nawe genda akuwe. Bijja bigereke twabirwanirira tetwalonda bironde. Ani mumanyira. Arengera bijja bigereke. So n'olwekyo ndowooza be baba manyidde nga siriiwo. I'm now back. Nze omanyi ninga Isirayiri. Alundeetera gwenduwa. Nze Junior seekweka. Ate onkole ki? Genda ku police eddako ndopompe DPS aliwo ng'omaze. Omupe njogere naye. Waba oli ya Junior nkutami. Just go to the next police station. Bwomala okundoopa ng'ompa DPS nga twogera. Ngambulira mu bizibu byonna ebirume eggwanga oba gwali important. Abantu tebalina madagala mu malwaliro. Enguudo zirimu ebinnya. Abantu bababbako ettaka. Kati DPS oyo ajja kumbuulira. Uweza Junior is the priority in this country. Police butamanya mirimo gyayo. Namuyingirira abamaloji. Abantu baba basazeewo okwepiica nga balemereddwa okukanya. Where does the police enter? The state of Uganda.
Police but Uganda police. Not Kwepicha police. If people have failed to negotiate over sex, how does the government enter in? Wamuli aido. Wantu bakadaama mataka. Mwabantu bali ku TikTok obewe mula. Leave those guys. Leka abana ba TikTok obwavu bujja kubakuba. Kati TikTok olekana na babo. Bali ku obwavu bujja kubaluma. Why do you shout with them? Let us go to serious issues. There is a lot of land grabbing kwataga bigetaka. That's what we want from police. Crime has increased. Wanuko express highway bakuba bantu emotoka bazikuba amayindi. Recently waliwo ya posting aka video. Hizika waliwo abayimirirawo. Wano wenyini ebusega wanu okuva laundi yebusega ngodde ekyengera ababbi bamasimu we bali awo befula batunda ebikajjo. Why don't you arrest those ones? So that we get up for you. Hey, the police is now working. Bali simanya anyale medde muloji. Simanya akula mune malaya we baganyo okukanya. Now police has entered. Kati obujulizi mugenda bujja. Are you going to open the size of that woman? Kwa misango police jebera munoga kati where is the evidence? Nze police ya Dubai yanewunyisiza ebbanga linamaze Dubai sarabye ku mundu. It is rare in Dubai okulaba omusirikale. Kamera zezikola buli kimu. Dayali n'olwekyo muve mu ntalo z'abamalaya. Osegira bamalaya mubaleke. Bamalaya mubaleke. Olutalo lwakulamu ne malaya we. Leave it to the malayas. Mubirekere fa abasebu. We shall know kati akulamu wabadde omutwalawa. Okay, you were kale tukitegedde ajati kulusumu teyabaddewo. Wabadde kale oyagala nawe kutasambira. Lwaki tewekubya akasabuni? Akulamu singa wagenze mu kinabiro ne wekuba akasabuni bino ndate byandibaddewo. Abantu awo muyima bubi. Boyima not every time you are supposed to play sex. Gena mu kinabiro kwatageisha wekuba akasabuni webake. You solve very many problems. Lele bizibu Sheikh Akulamu byalimu kutemesa. Is a butcher man. Yagenze natemesa ekikazi. Enzikiriziganya negana. They are now in the media. Oseged. Ate mwewale n'okuwaaka abantu lifuti. Ekikazi kinyirira okiwadde lifuti ogenda otunuulira ebisambi. The end game is not good. So akasabuni kasolovinze ebizibu wano. Akageyisha. Nze nirano ba prominent people bemanyi bakekuba. Msajja. Omusajja ashopinga ebitole byageyishe ewuwe. Kuona bakazi. I think that's why very many men now are gay. Women. Zana waliwe yaliambula akameirinze. Namala. Na Junior sin namala. Nga mea done. Maze. Mu Junior totusiza ku ntiko. Amugagwe mukazi gwe nsaa kumanyira. Luno luyita lutalo. Genda we mazise. Nina amataka ag'okusolovinga. Junior haven't finished. We started twatandikidde kumu. Kati ongamba otati gwe tonnamala. Is this a marathon? Ebintu bya kisiru namu. Nze omukazi yabingambako ebyo byennyini bye bagamba Akulamu. Naye yali angamba teyamaze. Okay, nze namala. Kati na Junior I haven't finished. Namuga come again. Namuga me I have come. And I'm going. Nze after coming I go. That's it. So to say akunzamu eyo nonsense. Nze after coming I go. I come. Chenkolo mwaka guno is coming and going. Byebyo kabye nkolo mwaka guno. Coming and going.
As simple as that. You can't be there. You blackmail me. Mbu Junior taina manyi ga kisajja. Mbadde ninyamuti. Abakazi mukisusa. Mbu money power. Mpita mbalasi. Amaye wose. No sango obusajja bwonna bambi buweddemu amaanyi bukoze because of sex. Nze eriyo style zotankozesa nga tonsasudde. Nze Junior ina style zo ngamba bu Junior njaga ka style kano nga ape money. Ogenda onkutula omugongo. Nkere nti mulago because of a sex style. Am I stupid? Funo lecho. Tweddeko ngaba na Uganda. Ebintu byemukola si birungi. Naye nga Sheikh Akram Sheikh Akram negotiation zo improve your negotiation skills. Ekyale so buzibu wakati w'omukazi oyo ne Akram negotiation ka payment kabuzemu ayagala style nyingi ensasula ntono. Men who are there bwofuna omukyala yenna yongeza kasente. So Akram next time oba otemesa naye simanyi kyogenda gamba madamu Kulusumu omukazi ali Canada. Akram oli eno oli mukutemesa wefudde buchaman. Nesigwa sose. In fact Akram tewe blaminga. Ekyakutuuseeko kisobola otuuka ku buli muntu. So don't blame yourself. Eyo bibaawo ye Uganda gye tutambuliramu. So naye woba otemesezza ku luguudo ng'ofunye omukazi ng'omugje ku luguudo, negotiate well. Ebintu binza ofuka bulade. Ate ekyokubiri Akram si buli nsonga nti eggwera mu mawulire gwe wasooka noga nti bali bakubyeko emmotoka. Yet the fact is wali mu kutemesa. Naye watemesa bubi. So sijja kushukawo wano. Amanya asigadde nze Technocrat Junior Mugisha. Yes, I can't blame Akram. So amunenya ebyamutuuseeko, these are normal cases. Bingi negotiation yegwa butaka. Naye ejazi okuzanyusa wagize ajati Kulusumu agenze. No yagala osajjala ate naye ka negotiation ke kakujjemu. Mbujabadde mitwalo 2 gwe ng'omuwe 5 mbu n'oyongerako ogumu. Mbu balemaganidde kwago ng'omukulu style zayagala. Madam tasobola zikola ki zigu nebibaawo. Akram nkulabye okubidde Simongo oyomba. Akram tokubira ba mawulire bajja ku recording. Take a deep breath, start afresh. Of course that happens. Wase muntu tewase muntu oyina gwe wabbye nedda watemeseza ng'omu buchamani yenna watemesa ennyama neefuuka ekizibu. Nange kisobola okuntuukako. So Akram bambi teweenenya. Don't feel ashamed. It's normal. Ng'omusajja yenna nga mukyala wo taliiwo ofuna ekibeerabeera naye weekuba akasabbuuni. Akram weekuba akasabbuuni otule makaago oweweere. Kiri just kiba kya ddakiika 4. Ekyo ekibeerabeera ekyo ekikulinnya ng'oyingira ekinaabiro ng'okwata kageisha ng'owummula. Bw'omala okwekuba akasabbuuni yingira obuliri weebake. Ojja kuba otaasizza bingi. Bagiyita kasabbuuni therapy. Sheikh Akram kyenkulekera
nefe nga abajja ku mbaga kale twaswadde nebyo bibaawo ate ajja tikulusumu tokyawa akulamu bibaawo sajja wattu so nze kyobanga nateekamu tinti mu mmotoka saagala kulaba naddala nga mpita emakindi awo abaana bamyufu balina ebisambi bimyufu omwana akugamba Tekinokulati Junior kiki kyotalaba nze nagenda Dubai bali bampa bya bwerere awo kubaniya sabana we betundira abaana ne bangwa mu kifaananyi nga Tekinokulati jantuwe ku commodities ne bana yenga omusana mungi commodities muli zimpo olulala